party together will always stand. Okuva dane deryo lyonna line gwanga Buganda yamanyiwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Olutalo nga luwedde tuliyambala engule, olutalo nga luwedde tuliyambala engule, tulizimba Uganda empya. Tuliyambala engule zimasamasa, olutalo nga luwedde tuliyambala engule, tulizimba Uganda empya. A people power, our power, Kyagulanyi oye, Uganda oye, Mukono oye, Ffenna wano oye, mwebale nnyo. Wengattira eddoboozi ku bannange okoowoola bannamukono bonna gye bali okutimba ne Ssematimba yenna buli omu kyasobola okukozesa okutimba ng'ayaniriza omugenyi. Bwe bibeera bitooke basawo ne bannyabo tubakoowoola tulagire ddala nti waliwo ekitali kya bulijjo ekizze mu disitulikiti yaffe eno eya Mukono. Ebitooke tubitimbe, baluni tuzitimbe, amayuni tugatimbe mu mbeera yonna nga twaniriza pulezidenti waffe addako. Ensonga ey'okubiri, mwenna mukimanyi bulungi era tujjukiza n'abo bonna abaagala tukolako effujjo. Emabega waliwo mutamanya ngamba amanyiddwa obulungi ne bemba muwogedde erinnya gwe bayita Kibuule. Buli presidential candidate wajja mu kitundu kino agezaako okuteekawo embeera, era n'essaawa eno tukimanyi bulungi agezaako okuteekawo embeera mu bitundu by'Embalala Namawojjolo. Ne poliisi ne electoral commission amateeka gamanyiddwa bulungi nti presidential candidate wabeera mu district eyo. Ffenna enguku tuziteeka ku ttaka. Tukowoola bannaffe ab'NRM ekyo bakimanye nti enkya teri parliamentary candidate yenna alina kukola campaign. Wadde kansala teri yenna alina kukola campaign okuggyako Kyagulanyi agenda okukolera campaign mu district eno. Nabwe kityo bwe tunaamukwatira mu mbeera yonna embi ne zimuyitamu, poliisi bwe ne batasobodde mututaasaako y'anaamanya. Ekyo nkyogera basawo ne bannyabo ebyafaayo mu bimanyi bulungi. Omusajja oyo byazaakola kuva ku Mwama Mbabazi yakola wano ku Besigye mubimanyi bulungi. Nakati byayagala otukolako mu bitundu by'e Namawojjolo n'Embalala. Ne tumwetegekedde. Poliisi nawe tukoowoola kola ogugwo omusajja oyo gwe bayita Ssaabatemu Kibuule omugambe enkya teri kampeyini ye. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Kuva ekalagala atambule eggaali yaffe nga bwe yatugamba nti muteeketeeke ekibannaaye, muteeketeeke ekibannaaye olwo eryoke esonge, bw'esonga ekkirire paka Kalagi, bw'etuuka Kalagi tweyongereyo Nakifuma Ndese paka Kasawo. Era ab'e Nakifuma mufunye omukisa ku luno pulezidenti agenda kukuba laale ng'ayogerako gye muli ewa Honorable Sulaiman Kasawo ku kisaawe. Bw'avaayo eyo ng'amaze okwogerako n'ab'e Nakifuma bw'atyo bw'agenda okutambula ayite ekimmenyedde. Tuli ffenna bannaye oluguudo mundaawo ekimmenyedde, bw'ava ekimmenyedde akkirire paka emayangayanga. Tuli ffenna bannaye
bwatuke mayanga yanga tukwate eridda Katogo bwatuke Katogo tukwate eridda Ewalusubi bwatuke Ewalusubi twambuke Namawojjolo mbalala oba mutulabaawo tulife n'abanamukono nosolo tuzzeeyo abalambulawo abawuubirako kaakati bwe tuvaawo tulyoke tukkirire bwe tutuuka embalala tukwate ekidda Ewankoba ayambuke Seetanazigo oba mutulaba Namukono South olwo ave Seetanazigo agende Ekirondo bw'ava Ekirondo agende Ekisoga bw'ava Ekisoga agende paka Kojja Kalengeera Katosi ku kisaawe bw'avaayo Katosi ku kisaawe ng'amaliriza Mukono South olwo tukomewo ajje Ntenjeru ajje Kisoga ajje Nakisunga ajje Namayiba ajje Ekyetume atuuke Wantoni ekkubo eryo nga omuliraba twasazeewo ku mulundi guno nga munnaffe waalisiba essaawa mmeka 3 n'atusiba ye n'ayitawo naffe twabasabyeyo eddakiika 10 lyokka pulezidenti waffe ayite wakati awo pulezidenti waffe ayite mu kibuga wakati era laala yaffe gaggadde esembayo tukkirire entaawo ku kisaawe entambula ya pulezidenti waffe bwetyo bwegenda okufaanana ez'essente eri abasuubuzi b'emikono tubagamba nti omukulembeze abaleetedde biliyoni 20 ono omukulembeze tafumba mmere kugulirira balonzi mwabasuubuzi mufumbe emmere muguze bannayuganda abagenda okujja mufune ssente musse mu nsawo eyo ye PDM ensunsule enkyufumu eyaffe NUP eva mu kukola kaki kasenteko pulezidenti abaleetedde obuwumbi 20 biliyoni zigenda kuyingira mu mukono wano mufumbe emmere muleete ebikajjo mufumbe kyayi mukole buli kimu mutunde amasaati mutunde buli kimu abamawote loogi muzigule asobola n'okugira ennyumba ye osobola okugulawo zino ennaku 3 abantu bali wano mukole ssente pulezidenti agabudde Kalagi era tusuubira nti awo tajja kuyimirirawo ne wajja kubeerawo abantu bangi tulina n'enteekateeka bw'anaava ajja genda butereevu wali bayita mu gavu ng'oyingira Namaliiri wajja oviirako agende ku ekyo ekikubo eky'ettaka atuke Kasawo kubanga ffe tetwagala kwogera budde naye enteekateeka zaffe zitandika saa 12 so kati wonna wanaatukira tujja kuba tweteeseteese bulungi bw'anaamaliriza okwogera awo Kasawo ajja kufulumira ku ly'Ekabimbiri asalemu bw'ati agende Kakuukulu paka Kigogola bw'ati awete agende ekimenyedde nze naawe nsibuka we banzaala so nayagadde mukama wange ayiteko we banzaala then weyongere maaso paka mayangayanga then awete akkirire Kasana Nakibano then akkirire Katoogo enteekateeka bwetyo naye waliwo abantu abayinza okwebuuza kubanga tubadde tutamala ne president ng'ebiseera ebimu tusanga ekkubo lye twategese nga mulimu 7 option ey'ekubiri tugiyina ye option esooka tetulinayo makubo malala okuleka ago getakkanyizaako ne police mwebali nnyo mwebali eddala sebo abaami baffe abakyala tufukamire banna tusaba abaami baffe bakkirize bakyala baabwe bakkirize bawala baabwe bajje beetabe mu lutabaalo luno olugenda okwaniriza pulezidenti waffe omulungi pulezidenti amanyi ebizibu by'abakyala pulezidenti yeesunze okwogera eri abakyala kubanga byonna ebigenda mu maaso bitukwatako abaana baffe bebakutte amakubo amabi byonna bigenda mu maaso amalwaliro amabi buli kimu kyonna embeera embi obwavu twagala kulopera pulezidenti waffe embeera gye tulimu ng'abakyala tubakunga mwenna buli mukyala yenna ali eyo yenna woba osobola jangu ne leesu tugenda kuteerawo pulezidenti red carpet mu ngeri yaffe gye tumanyi ng'abakyala tuteekawo red carpet tumwanirize mu ssanya eringi ennyo tujanjawaze nga bwe tujanjawaza abaana baffe nga batuuse ku kkula eddene bwekyo bwe tugenda tukuba akalulu buli mukyala yenna Mukono North
Mukono municipality, Mukono South ne Nakifuma tubakoola mujje mu bungi mwebale nnyo mwebale eddala. Teeke nnyo essira ffenange mutulaba timenirale yaffe eri waneeno entaawo byonna ebiriwo tumaze okuba bya addressinga tubasaba kimu bannamawulire mutukolere omulimu gumu gwokka temutuggyako kamera ffe ng'abakulembeze n'okusinga ddala pulezidenti waffe wonna waali security yaffe ye kamera eyo gy'olina ow'essimu tomuggyako munnamawulire tomuggyako ate naffe tusaba Mukama Katonda atukkirize tutambule bulungi naye omulundi guno gwe gwokka tukkanyiza ne poliisi eya Uganda nti tugenda kuyita mu makubo ago tetusuubirayo kutataganya kwonna naye tugamba singa kinaabeerawo tugenda ate naffe kusala amagezi agerwanako kubanga kakati luno lwoya lwa mu nnyindo twagala okubasaba zigenda okubeera saa 11 nga mutuuseewo wali eri enakiyanja okulaba nga pulezidenti waffe tumwaniriza mu mizira nze Kabanda Robert focal person